Bwana Seguya njebuza okuva nalabe eggulire lino twakola eryasooka ne tukolako follow up naye abantu bakyasobola okuferebwa mu mbeera bweti nga poliisi tukimanyi bulungi nti bwebe neeyingiza abantu esooka nakulanga mu mpapula z'amawulire nga New Vision nega nti bannaye twetaaga abakadeti bwe twetaaga bwe bati mujje musabe muyingire ate batekawo n'ebifo ebyenjawulo gye mugenda okwewandiisiza naye olina kulubya n'akujja mu kyali omuwadde miliyoni zonnya otunze ekibanja abamu basinzi nabusinzi bibanja byabwe n'akuleetee Kampala nti akuyingiza abantu bangi bamala okuba nga tebasomako kati gwomuga nti mu mpapula empapula yogedde na za luzungu n'olwoluganda n'olwomulimi lwe oba lunyoli oba luki era eyo gye bava ewaabwe literacy rate ekyali waggulu kati kwegamba omuntu tayinza butaferebwa kati n'amawulire kubanga tugambe bugambi okunoonyeza kulaga abantu abalina TV mu ggwanga batono nnyo olw'okuba abantu abasinga mu ggwanga tebalina masannyalaze naye omuntu ayinza okuba nga takimanyi ndowooza nti abantu abalina amasannyalaze batono kati olw'okuba abali mu bibuga bangi be batulaba n'essaawa eno yalowooza nti balina bannaye abasinga tebalina ate ekyokubiri abasinga abantu nze balaba nnyo nga bakaanya balowooza abantu abasinga babeera mu bibuga abantu abasinga babeera mu byalo naye ayinza otunulira akavuyo akali mu Kampala ne Wakiso ne Mukono n'Ejjinja Masaka mu bibuga yalowooza beebo abantu abasinga babeera mu masoso bw'oba okiwakanya labira ku kintu nti omulimu gwe basinga okukola bannayuganda mu kikulima balimawa gwe tulaga ennimiro mu Kampala tezirimu bali mu byalo subsistence farming gye tulimu tetuli erimu mechanized farming tetulimisa tractor buli omu kyobola buli munju erimu akakumbi kalima kakati abantu bwe batyo baba bakyali mabega okulimbwa kwabwe kuba kukyali kungi tobanenya kubanga baba tebamanyi nkugambye nti n'ensi ezaakula bakyaferebwa abazungu tolinako sitole nga abazungu abafeze bya black dollar abazungu n'ate n'abazungu nabo ne bababbiramu kwegamba ensi eno obufere tebuyinza kuggwawo ate bw'otunuulira abantu be bafeze era obadde owulira nga ba mu byalo babajjeeyo mu kyalo ndabye nabo mukugogera omusentebe weeyo tirinyi kati we batugira ku ssentebe ne babuzaabuza ng'ate ekyalo kyeyisiga nti yoono abantu bayinza kulonda muntu atamanyi atali informed yoono gwe twesiga naye bamufereddemu sente badagira ku mbeera abantu bw'otunuulira obufere lwaki bweyongera nti maachas obufere bwabeerawo dda buli ate tebuliggwawo okugjako okukyusa formula enkola n'okweyongera obungi kati obwavu bwe bweyongera obufere bweyongera kyobola nti abasawo ab'ekinnansi beeyongedde nabo amaanyi n'okuganza bakugamba ekintu kimu okuganja omuntu agamba ekintu kimu kyekintu ekirimu ssente okimanyi ennaku zino obusawo okukanisayo wali n'ofuuka ng'olina b'osumba n'eddagala lya habo lwaki kubanga abantu balina ebizibu kakati gwe ndowooza enjiri amanyi abantu gye babuulira ennaku zino ya receive you will be healed temukyali nti to evangelize okubuulira omuntu empisa n'okwagala ennyo Katonda kubanga ebyo bw'obifuna osobola okuba omuntu omutuufu naye kati oli bwagga nti ojja funa kino ojja funa kino ojja funa n'akusuubiza okuva yatudde mu kkanisa nga owulira kusuubiza kwerere kino kyakulema ogenda kifuna fena twagala okufuna yes okufuna fena tukwagala naye si kyekyalibadde ekituufu ennyo nti kufuna kati otuuka ekiseera nga tokyali ku njiri olowooza kufuna bufunyi kati ate awo okusiga we kutandikira siga ofune kati awo n'osiga ekine tewawulirako yasiga emmotoka kati ate emmotoka n'atafuna n'agenda naga nti emmotoka eri gye nasize oba lwaki togiyinziriza tikyo kyawedde dde ensigo yagenze tejja temererawo emera mu maaso eyo kakati ebizibu ebingi bwe bizze nti omukyala yanobye omwami yanobye nze lwaki sifumbire lwaki siwasa n'ogenda gwe balina okufera bakati oli akutunulira n'akola nti nze ndabye ekizibu kyammwe mulina jjajja wammwe nga yali musajja kati waliwo jjajja nga si musajja jjajja nga yali mukazi nti yaliyo kati oyo yaleeta obuzibu ate naawe olw'okuba olabira ddala nti psychologically ono munnaddiini muntu wakati ng'olina okuferebwa kati oli azza akugambye nti ono wa poliisi oyinza n'okuba yali wa poliisi yagamba namba 3 kati namba 3 poliisi kati oyinza n'okubuuza wano omuntu ng'ali Kampala ng'alina informed mu ba poliisi okuva kwa IGP asemba wansi kati awaddawo namba 3 yani ng'omuntu ali Kampala nga tamumanyi nti namba 3 yono kati omuntu weeri
gwe bafeze katagambe namba 3 yani atalaba oli alina mu uniform kati gattako embeera ey'obwavu ennyo omuntu akugambye ogenda funa yagambye nti gwe ogenda vuga ogenda kuba konvo ya president kakati ddala just kifumirize nga gwe kati ekibanja nakito kituuka katoyinza kubuuza nti bakyafera abantu ku mulembe guno kasita embeera abantu babanga tebalina bye bayitaga tebabirina obwavu bukyaliwo abantu bakyalina ebizibu biri byenkugambye nti oba basawo oba baani bakyegiriisa toyaza nnyo mwami Ssebunya njala ngende wa mwami Ssebunya nja kusembyayo kanso bwana Sharifu bw'olaba abantu baffe bano tululira engeri gye yabadde bambaddemu olaba nga bambi balina obwetaavu naye wali wankwasiza ennaku oli agambye nti babadde tukaze bw'ayingira byeti njagala kwafuna ssente nensingayo ekibanja kyange ajja genda hasula ki mpolampola akasente batula nti abasajja embeera si nyangu n'eri gye babadde bava obulamu si bwangu naye bagamba twetetenkanye e Kampala bw'otunuulira ebbula ly'emirimu Uganda mu bavubuka likyali lingi nnyo kuba otula emyaka egyo gyonna gyali gy'abavubuka likyali mingi nnyo to the extent nti bakyasobola okufumba omuntu ku extent yo ne bamufera paka ne muleeta ne Kampala okuva ewala bwe wali ne bamuleeta wano nga bamusuubiza omulimu abafere bano bamanya biki ebiruma abantu bamanya nti abantu tebalina mirimu ye najja nga aleeta mulimu kati gwanoonya omulimu oyina okugwa mu katego oyagala toyagala yes kyekimu ku lusegera kyayogeddeko bwe bamanya nti abantu balina endwadde nnyingi bagira mu habu nakuguza doodo nti awonya alusa okitegeera kati ebbala ly'emirimu bavubuka gavumenti esaana eriteekeko essira erabe nga embeera yeggwawo simanyi kwekyeyongera kuva kubanga bw'otunula kampuni nyingi ezizituuka kati gavumenti erina facilities etaddeyo mu mambuka eyo wawa abavubuka okubanga bafuna emirimu nekireka nga kikyali kizibu kikyaganye skilling yes kireka nga kikyaganye ndowooza bongeremu ku maanyi tusobole okulanga ennamba y'abavubuka esinga tugiketalinga fo ebbula ly'emirimu liggwewo n'obufere bujja kendeera tebusobola kuggwawo naye bujja kendeera naye ekirala omukulu ono bagamba poliisi yamugoba bw'olaba afande luko weyesigire yamyuka omugezi wa poliisi Kampala n'emiriraano naye obuzibu mwami ono ye Moses Tugeze alugaye nti bamuvulanako n'emisango okweronise tebamanyi na gye yajja yunifoomu eno kuba nti ate agirimbiramu abantu ati yunifoomu yakyagirina balina kola kati muyiggo kuba kati alina ebyambalo bya gavumenti byakozesa okufera ndowooza bukati kooti y'amagye bavunaana obubavunaana bamuyigge kubanga alina ebyambalo bya gavumenti byakozesa naye kati kino kinayamba abaana batofuna obwenkanya abaferebwa kubanga omu agambye ewayo miliyoni 4 waliwo yawaayo miliyoni 2 kooti za Uganda ano nzibuzibu nti omukulu ebabana mutwala mu kooti bano bajja kuba bavuddemu kuba gavumenti egenda omuvunaana by the way kooti sinzibu tokowayiriza kooti kooti tezirina buzibu omulamuzi yasaba emiliyoni 4 n'ekitundu eyasala oli asasula owe wakisoba asole miliyoni 4 n'ekitundu yalese ebinusu ebyakamu akamu akanusu akamu akamu kooti okumanya nzibu lwakiraga nti azzeeyo essente nga teza Uganda omusajja ayinza otutuuka eno olwokuba omusango ogwo gavumenti neegweza nga state versus oyo omusajja nti byambalo by'amagye yeeyita kyatali kati bali ne baviiramu okay kale njagala genda wa kanso naye producer nga tulina okuba nga tumula kasoke tuwumulemu tukomewo ate tufune kanso mpulire ye ekikyagamba ku nsonga ebyo tujja kuba tetuwumbawumba program ya harna ekyamuganda okula amasuka kuvuga ku buliri naye obusiro bwakugamba wasanyusa n'okubasama n'okola otya tukuleetedde agataliko fuga wiiki abangai kyakutukutaka sikisandikire ku Sunday era kusomwezi nga 3 ogwokuna 2023 tugenda kufundikira empaka za Mr. ne Miss Mukaddeyo z'omwaka guno mukadde nabangula empaka zino wakwewangulira ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 olwo ne Mr. Mukadde naye awangula ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 ate olwo abaana abaddirira bawangula obukadde 5 buli omu emiryango gyakugulawo ku ssawa 10 ez'olweggulo okuyingira 2,000 gyokka
abaana bali mu mpaka za Mr ne Miss Bukedde nga balya mu ndago zitegekeddwa bannaffe aba Bukedde TV olwo abayimbi abamanya nga balya mu ndago ne ziwagirwa. Nivana wafe twenywele nivana wafe twenywele nivana abangai Jakutukutaka sigisanikire ku Sunday era kusomwezi nga 3 okuna ku 2023 tugenda kufundikira empaka za Mr ne Miss Bukedde ez'omwaka guno Bukedde nabangule empaka zino wakwewangulira ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 waddu olwo ne Mr Bukedde naye awangula ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 ate olwo abaana abaddirira bawangula obukadde 5 buli omu emiryango gyakugulawo ku ssaawa 10 ez'olweggulo okuyingira mitwalo 2 gyokka abaana bali mu mpaka za Mr ne Miss Bukedde nga balya mu mipira abangai Jakutukutaka sigisanikire ku Sunday era kusomwezi nga 3 okuna ku 2023 tugenda kufundikira empaka za Mr ne Miss Bukedde ez'omwaka guno Bukedde nabangula empaka zino wakwewangulira ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 waddu olwo ne Mr Bukedde naye awangula ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 ate olwo abaana abaddirira bawangula obukadde 5 buli omu emiryango gyakugulawo ku ssaawa 10 ez'olweggulo okuyingira mitwalo 2 gyokka abaana bali mu mpaka za Mr ne Miss Bukedde nga balya mu ndago zitegekeddwa bannaffe aba Bukedde TV olwo abayimbi abamanya nga balya mu ndago ne ziwagirwa. Abangai Jakutukutaka sigisanikire ku Sunday era kusomwezi nga 3 okuna ku 2023 tugenda kufundikira empaka za Mr ne Miss Bukedde ez'omwaka guno Bukedde nabangula empaka zino wakwewangulira ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 waddu olwo ne Mr Bukedde naye awangula ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 ate olwo abaana abaddirira bawangula obukadde 5 buli omu emiryango gyakugulawo ku ssaawa 10 ez'olweggulo okuyingira mitwalo 2 gyokka abaana bali mu mpaka za Mr ne Miss Bukedde nga balya mu ndago zitegekeddwa bannaffe aba Bukedde TV olwo abayimbi abamanya nga balya mu ndago ne ziwagirwa. Ekiddako ku Bukedde TV nga kiwagiddwa ono bamukwekula wabaffe nga yakula nawola ku buli dduuka Lunga genda mu simu yo mu message wandiika erinnya n'ennamba y'omukontanyi wakusingidde osindike ku 8 buli nnamba ya simu eronda miso ne Mr oline fayino nga 3 April 2023 kozi yeetala bonita ya Miss ne Mr Bukedde sizoni ey'okubiri. Mpaka za Mr ne Miss Bukedde nga balya mu ndago zitegekeddwa bannaffe aba Bukedde TV olwo abayimbi abamanya nga balya mu ndago ne ziwagirwa. Essaawa eno ng'ekutuusibwako. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu bisange mu dduuka lyonna erikulinaanye ne supermarket. Rico Cubes kuba bijanjala ebiwoomu. Big Clara Property Services bano batunda n'okkulaakulanya ettaka balina ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala nga Busunju Phase 1 kilomita 1 okuva ku main road $7,000,000 Masaka Road Mayananziga $2.5 kilomita 2 zokka okuva ku main road Kabira Mpambire $13.5 zokka ate nga bw'ogula ekyapa ky'oku mmeeza Big Clara bapunta ettaka bakufunira ekyapa bali ku Itawa ku Kampala Road opposite Fido Dido essimu noti 7 noti 1 noti 3 291 oba noti 7 mukaaga 1 mukaaga 2 9 4 5 4 Big Clara Property Services bannakinku mu by'ettaka. Ya Allah. Ekyakuganda okula amasuka kukuba ku buliri naye obusiru bwakugamba wasanyusa n'okubasama n'okola otya. Tukuleetedde agataliko kufuga wiiki Solomon Afam mwe tukubaganya ebirowoozo kwanirizaako mu kitundu kyaffe ate ekisembayo ekya puroguramu ga wiiki ku Bukedde TV1 naye nga nyongera okujjukiza nti Mr ne Miss Bukedde final za leero ssaawa 10 emirango gijja kuba giguddwawo
tubenga tugenda tunyimirwe kuyingira mitwalo 2 gyokka ndenga weekend yoga matitensaze ojja kuddayo nga tewejjusa n'akamu ja tugende bwa council Zefani Yazimbe ampa okulambika kwe poliisi erugambye nti ono yavadda mu poliisi naye atayina ekyambalo amateeka gana genza omukwata n'avunaanibwa bulungi n'ekirala abasajja bano bakoze batefuna obwenkanya hajja bavudde mu kyalo eyo Sharifa atugambye nti kati omusawo genda kubagwa state versus ono tugeze omusirikale banaddamu kubajja akasente kaabwe akagenze yesebo amateeka wegali era omusajja oyo kati atali musirikale oba batugambye takyali musirikale ajja vunaanibwa era zeeyo sente z'Abannayuganda zeyatutte kyamukisa mubi nnyo nti tuyina obutamanya kyekizibu ekisinga mu Uganda muno ne mu nsi yonna obutamanya ndwadde mbi nnyo 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 kubeera ereeta ebizibu bingi abantu abo tebamanyi muntu mutuufu ayinza bayamba batwala Bulaaya kukola kubanga gavumenti ebadde egezaako wadde nga tekimala okugamba abantu nti bannange mugende mu makampani agawandiisa agayina empapula n'ebisaanizo okutwala abantu ebweru okukola era ne lisiti zibadde zifuluma ne baggalako n'agamu naye olaba nti ezibu tekiggwawo era wakyali abaferebwa ndowooza kati abantu abasinga tebannaba kumanya kituufu nawwa wakukisanga nani ayinza kuyamba so mu mbeera eyo tukubiriza abantu baffe okwongera okwebuuza naye era omuntu aba tamanyi kiba kizibu kwebuuza bwe buzibu naye ndowooza kye tulina osooka okukola kulaba nti tukozesa nnyo basentebe b'ebyalo bano ebitundu gyetuwangalira nze ndowooza singa services ezimu omuntu oziwa abantu mu kitundu ekyo ayitira ewa chairman yayinza okuba nga ali informed alina kyamanyi n'abaako byasooka otunuulira ng'omuntu otanatandika genda kujja ssente ku bantu obuzibu obuliwo kanso ono olw'okuba naye ayagala basuula mu katego ke tagenda kufuna budde obuyita wa chairman kuba yagala kyamangu ate akimanyi bwayite wa chairman tajja kutuuka ku nsonga yejigusa mangu ekisooka bwana bayiseeyo si buli chairman nti ali informed wabwe otunulira ate oweeri naye kyamutwaliddemu kyendowooza kyekino sooka okukola bachairman bano bo basomesa kale babenga bamanyi ekyokukola naddala ku bizibu byetusikati emirimu okutwala abantu ebweru okubafera sente zaabwe bachairman bano basomesebwe bateeketeekebwe bulungi era tulabenga buli nsonga yonna ey'okutwala abantu ebweru n'empapula ezitwala omuntu munnayuganda yenna ebweru okukola ziyise wa chairman ng'akonyeko stamp ne katukugeza bw'oba ogenda kukola emirimu gyonna ku baana service yonna okulabirira abaana obuyambi bonna ku baana olina okuyita ewa probation and welfare officer omuntu atwala ensonga z'abaana mu kitundu ekyo ne ku district n'oyita mitendera egyo egy'aba RDC paka wansi nze ndowooza akadde clearances ezo ndowooza akadde katuuse n'emirimu gino bannayuganda bano abatamanyi be bajjako ssente babatwale ebweru okukola so government is streamlining etereze ensonga ekirambike bulungi should be streamlined nti bw'oba ogenda okukola mu district eyo sookera wa RDC sookera ewa diso okkepa ku kyalo ewa chairman oweeyo empapula zo era n'abantu bategeezebwe nti bannange omuntu abazza okukola mujje wano muyitire wa chairman atandikira wa chairman kiyinza otuyambako tugezeeko okukendeeza ku bunyazi obwo n'okubba abantu kakati ekirala nti bano ababbibwako ssente kati eyababbye takyasiwa poliisi wadde ng'omuntu asobola okunoonya yunifoomu ekyambalo kya poliisi neyeefuula so poliisi kyerina okuyamba abantu bano okukwata muntu oyo so poliisi etugisaba yo enoonye eyali omusajja waayo enoonye omusajja oyo emukwate olwo abantu bali basobole omuvunaana awozesebwe bw'onaabeera obujuli tuyimba naye katonda olwedde omwanguzi amumanyi kati so nze kye nasazeewo okukola I'm going to do my best. I'm going to give the world the best.
is mine, reggae is mine, yeah, yeah. Reggae is mine, yeah, yeah, yeah. Reggae is mine, reggae is mine. Cha 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 cha. Lunda gina musimu yo mu message wandiika erinnya n'ennamba y'omukontanyi wakusingidde osindike ku 8 buli nnamba ya simu eronda miisoomu ne Mr. olwo oline fayino nga 3 April 2023 kosi yeetala bonita ya Miss ne Mr. Bukedde sizoni ey'okubiri. tuyimba naye Katonda already omwanguzi amumanyi kati sonze kye nasazeewo okukola I'm going to do my best. I'm going to give the world the best.